Oluvannyuma lw'okufuna emmotoka empya okuva mu kampuni ya MTN, tuzzeeyo okwetegereza engeri Naita Mpulire gy'atambuzaamu obulamu. Olw'okuba nti yasula mu kazigo, abaddukanya ekifo ekisanyukirwamu ki login ekisangibwa ku luguudo lw'e Galuga baasalawo bamuwe ekifo wasuza emmotoka ye basobole okugiwa obukuumi. We tumutuukiddeko ng'ateekateeka kutandika mirimu gye era tumusanze n'abaana be bonna abataano. Okwawukanako ne bwe gwali luli ng'okuyingiza giya amala kuluma n'ogw'engulu mu mmotoka ye empya byonna byakuseereza ligenda mugga. Muleke nammwe neeyagaleko bannange. Bannange emmoloka anti ogiraba bannange emmotoka ya maama era sijjaako lumu naye erina amaanyi maama. Ku kkubo oyinza okugamba nti tubadde tutambula na mukulembeze mu kitundu kuba obwedda ab'ebidduka bamusisinkana balina okumuwuubirako oba okumuwa obululu mu ngeri y'okumulamusako. Bannaye baaba mwebalire ddala baaba muzigo bannange oba kati eno ngiyita linnya ki kubanga eri ebadde Subaru Vitizi Mpenkoni kaakati eno ngitume linnya ki oba. Yadde teyasoma kiri awo Ampulire atubulidde nti ekimutawanya kwe kulaba nti abaana be basoma basobole okufuuka ab'enkizo gye bujja. Njagala nnyo abaana basome kubanga fayini nze saasoma naye ate obutasoma bwange sibuteeka ku baana kuba guno omulembe gwa kusoma gwa buyigirize. Nze n'essimu baakagingulira eyo eya smartphone era kati omwana yagamba maama kola bwoti maama kola bwoti naye ali bo tulina okubasomesa olw'omulembe okukyuka. Ffe twakulira mu byalo eyo nga naye bagobera 3,000 nodde. Mu katale kano ak'Entebbe abavubuka olumulabye ne balipira mmotoka ye mu ngeri y'okwongera okumukulisa. Tusaba busabi mikisa gyokka atukene ku kirala ekisinga ku ekyo era twebaza bamuzira kisaba amuwadde emmotoka empya temukomanga okwo muyambire ddala abantu. Abakyala mu katale kano bamuwaniriza nga muzira. Okumanya ono yafuukira ddala watutumu abantu obwedda beekubya n'ebifaananyi nga waliwo ne bakyeruppe bano abasazeewo okumunasula ebifaananyi oba oliawo okukakasa nti ddala gwe baalabira ku mitimbagano. Bamutwaleko ne Bulaaya bamugire ddala mu nnaku baba batandise olugendo tebakomaawo. Abamugulako ebibala kati balinda mulinde nga mulimu n'abatali bannansi ba kuno. Ono kati agamba nti atandise okuyiga okwogera Oluzungu okulaba nti bakasitoma abatamanyi Luganda tebamuyitako. Atuuse n'okugegenya engeri y'okulangamu watermelon z'atunda mu lulimi Oluzungu. This business is very sweet. Is my watermelon for 3,000, 2,000, 4,000, 5. Is very sweet. Every people mwena. I want you to come here to buy. Hello. Ono atusabye okuddamu yeebaza omukyala akulira MTN ng'akozesa olulimi Olungereza lwe yakayiga era bino bye bigambo bye. The woman which is small, the small is putting on the black shirt over. Is giving me this car. Is just pray it for me, madam. You get this car. Cause is it mine? Is yours? Yeah, is yours. Serious, madam. Quarter. Baba, the Luzungu is very. Waliwo n'abagamba nti engeri Ampulire gyafuuse ekyokulabirako gavumenti yandimweyambisizza mu kunyikiza pulogulaamu zaayo ezibbulula abakyala mu bwavu.